Yes mukasi akantuolekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye jatwa ku program weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Tugenda kusimbula tuli mu lugendo tugenda kubanga tutwalira omwami ntekeko erya Haji Lwasa Akram. Hey, tumutwalira surprise. Bamutegekedde ebirabo. Bannange, someone is in love with Lwasa. Allah, omwami Lwasa Akram yennyini. Gwe tugenda okutwalira surprise. Bamwagala bitya? Love is in the air. Ono yagamba ekijja kijje ne bwe mulaleeta biki ne bwe munaŋŋamba biki ne bwe munaakola ki temulina kye muŋŋamba. Nashiguro yaŋŋambye Shifa, it's like I've never been in love. Mpulira njagala gusooka yoba nagaba bali oba baali ku biki guno omukwano gwafunye ku Lwasa tagulabanga tagulootangako ye musajja w'ebirooto bye yatuuse gy'alaga. Okitegeera Nashiguro yantottoledde omukwano gwe balimu ne mwami Lwasa naŋŋamba awulira ayagala kutimba billboard kipande Kampala yonna wali ku ssaawa ya Queen oba akiteeke wamulowooza akitimbewa ateekeko nti Lwasa ayagadde Nashiguro. Banna nemmwe mbalojjere kindeke ki naye naŋŋamba Shifa njagala otwalire Lwasa surprise Haji wange ate njagala ateebe. Shifa Lwasa bw'atanteeba laavu ekoma leero wadde njagala nnyo naye njagala ndabe nti omutima bwassa gukuba Nashiguro mu birowoozo alowooza ku Nashiguro. Omanyi omwana yatuuse okuŋŋamba nti ye like tabangako mu laavu kati bulijjo ali mu biki n'abagamba nti ye gw'ayagala oba muyaaya abeere oba ki abeere kyonna kye mumuyita ye mwami we ate era mu adresse nga mumuwa ekitiibwa nti Lwasa wa Nashiguro omu bw'ati. Omuntu akutuma obubaka ne bikuyitirirako n'agamba byonna ono yatunze omutima we gwamenyeka bamenya omutima ne bamenya ebiwoowoolo ne ntuuka n'okulowooza mu nsi nti abasajja abalungi baggwayo ne ntandika okwevuma abasajja n'abagamba ye amweyalidde n'amwebikka. Kwegamba simanyi bwe mbibagamba yaŋŋambye ebigambo bingi. Tumaze wiiki okuva we mbadde mu trip yange nga nashambuulira ku laavu eno ne mugana nashibya ddala naŋŋamba ndayira ate nashikasita agamba ndayira okufa naŋŋamba billa mune bw'atyo muwala wa Haji ali mu mukwano naŋŋamba ate nali noonya omusajja omusiraamu so Lwasa musiraamu ye Akram mundeke ŋŋende nnoonye mwami Lwasa naye tebigenda bba byangu kubanga okusinziira tubadde tumusuubira baŋŋambye okusinziira ku time avaawo katugenda ate munoonya bunoonya bupya byetwali tupulaanize ne bikyukamu but it's okay katumunoonya buli wamu. Nashi abagambye nti abakyala bakuba ku ssimu ya Lwasa mbu kati yaba nayo temunyiigira nze abakyala mbamanyi ye yabiŋŋambye n'antuma mbagambe essimu emuli mu ngalo yaba ansalinga yasalawo gwa blockinga ani akuba n'ani atakuba. Naye nga bannanga bagoberera program zaffe mujjukira twakolerako mwami Lwasa surprise ngwali omwana muwala amwepikira gwe bayita Rema. Kansooke mbawe ku basponsor ngenda bateerayo nga tuli mu lugendo saagala Nashi buke aŋŋambe Shifa oli wankwe kati nkulaba wano wali n'omuwala ono era nga mukukuta ku Lwasa ngenda bimuteerayo lumwabirabe twa surprisingako mwami Lwasa ku Sheraton mwana muwala nga ayagala kufumba wa Lwasa. She's called Rema, a very beautiful girl. Era nga bw'omanyi mwami Lwasa kalaze mwaba abakyala be bwe baba kati omukyala ono ng'agwa mwabo munne n'aweereza omwami oyo surprise n'amuteekamu ssente so ngenda kuba mbateerayo kaawo ka vidiyo ako mbajjukize. I think it happened like 3 years ago. Mulindwa Ivan yakirimu nnyawe emikolo gyamuwuuba ngenda bateerayo mwami Lwasa nga nsimbula but ate kansooke mbajjukize nti Hypex Studios bali awo Busaabala Road najja nankumbi ni ya Cobbins Hotel gwe wenna mukwano alowooza okuba ng'oteekateeka embaga kwanjula kuhinjirwa kukyala bridal shower baby shower birthday photoshoot oba oyingira nnyumba housewarming kyonna mukwano omukolo gw'oteekateeka babayise Hypex bekwate mukwano bayita Hypex Studios obasanga ku 0754 19 24 34 oba basange ku 0
789 34 38 02 babayise Hypex Studios kureba ebifaananyi ebirungi photos and still photos and videography ye mukwano. Ate bwento nga tugende wa mwami Rasa nyongero bajjukiza nti ababunga Comfy Homes batukolera ewaka kye bayita a home away from home. Ye botuuka eri obanga agenze mu America era mukwano abatannaba kubanga tusala okugenda mu America tugendeko ku Bunga Comfy Homes tufune that feeling of being in America. Ye mukwano batukoledde amayumba amalungi ennyo ddala. Tumanyi okugenda mu bifo nga wakyafu omutuladdemu ssente zo owummule wakyafu kerere abayita ku kkubo bawoggana asikaali oli ayimiridde eri ayita oli mukwano wano bogenze kuwummula wayonjo nnyo. Abaddaabiriza babaawo gweyingira weebake abakuyonja weebali buli kimu weekiri balina wifi internet eri very fast wayonja amazzi gali clean balina buli kimu amasannyalaze tegavaako ate accessibility okuva ku Bunga Comfy Homes. Either you want to go to town oba you want to go to Entebbe oba you want to go to anywhere accessibility nungi nnyo bovaawo ogwa Mangu Express oba ogwa Mangu mu kibuga babayise Bunga Comfy Homes. Nkwegayidde towetika kitanda towetika kuuka tobaako kyotwala obasanga ku 0772 461 976 oba nobasanga ku 0701 2608881. Ate mwabali mu diaspora dazina abali mu Europe abali mu United States of America abali munsi yonna like outside Uganda ene namba ejja bakolera e America obasanga ku +1 6175952 751 njiddamu teri +1 6175952 751. So munzikirize ngendembe ng'ate nnoonya omwami wa Nashiguro omubwati gwe bayita mwami Rasa Akram as in Haji Rasa Akram tubere ng'ate tumukubako surprise nyongero bajjukiza nti sharia eno ey'omulembe evudde ku Hosh Fashions mugirengera neerabira no bagamba nti Hosh Fashions eyina obugoye obw'omulembe Sharias, gomesi, sari, mishanana, party dresses, amasuit, ekanzo, abagenda mu prom parties, tubakolera culture wear, buli kimu okisanga ku Hosh Fashions mikwano. Ye, bebandizayinize. Ne bangamba nti Shifa engeri gy'ogende wa Haji Rasa, shari eno tejja kukola bubi. So bwe batyo bwe bankozeeko nange obasanga ku 0782101569 enamba ziri ku screen. So mungoberere kambajjukizeemu flashback Rema ng'atutumye katwerope nga bukyali nashitagwa ka video naga Shifa atono wadde yagambye tayagala kumanya katubatereyo tubajjukize mwami Rasa nga bamulaga omukwano mwana muwala oyo bali bamuyita Rema ate tweyongereyo tumunoonye mutusabire tumufune kubanga okusinzira mukazi we yaŋŋambye buli waalaga ŋŋamba buli kyagenda okukola naye ate bwe twadde tumusuubira tumusange ng'alya lunch agenze okumaliza lunch naffe tumalidde okweteekateeka ng'ate bamugjeewo agenze ayingidde ekibuga katulina ate okulwana tumugje mu kibuga tumuzze we tumwagala mutusabireko. I love you so much. Omanyi kye ŋŋamba nze kanvuge nzire lumu emakindye mbeerewo anti bwe mujja muba mugenda wa wennyini bwe mutera oli emmere ku papaazi kati kaŋŋende awo nfune parking nninde tolaba kati kaŋŋende parking ku papaazi nindire awe nze redde wendi. Okay. Rema tomujjukira Rema tunnyonnyole Rema yaliwa Rema abamba nnyonnyole ntya naye temuyinza kuntegeera naye ndozo gye mulaga ekifaananyi kyange ekyensookako okumanya ku Rema nti mweru mweru mukazi mweru si muddugavu nganzi omuwala oyo ye yanyimba natadde ekifaananyi kyange mabega si kimu ate kimu bibiri mwimbire akayimba simanyi kuyimba naye akayimba nyinza omuweereza kagamba nti oba kayimba ki mukama kati
gwe tofa eddoboozi lyo limmala owulira eddoboozi lyo toliwulira nga lirimu bamuzaala wakati temumubuuza bingi bamuzaalawa ndibabuulira onabwetikka oluvannyuma nze ndibabuulira ebimukwatako kati era banaye tomubonyabonya musiibule okay kale sweet kankusiibule naawe happy easter naye mugambeko nno happy Easter wadde eri Happy Easter mami newakuwadde erikunze Happy Easter to Daddy. agambye happy Easter to Daddy mujjeeko ayinza olwako noyonoona munange hello Tuli kujja tusimbula. kale nze wendya Twatuze tutya. bannaye mwana Anti mpulira mu motoka ne mukangula ya time one. tumubuze kakati gw'omugambye mujja kukola ki Kyewali musanga wana ne mugamba. Toza tugende. gwe naye gwe tuula naye olaga era tobimanyiiko oyinza n'omugamba ani shifa akutumye ku bba wange noweekaza noweekyanga naye gwe mubeere babiri nga gwe wooli bulungi gwe beerawo bulungi yo baba naye tukole tutya simanyi nakumanya naye ndowooza tukiyisizeeyo kati awo kuba kati surprise yakyuse dda Anti omuyobozi bwenfunye yakute driver n'abeera naye bwe yamaze n'amuddukako driver nenjogera naye buli kimu nenkimugamba driver natuka n'okugamba essimu yange ezikidde naye mpeera n'omuyana emitwalo 3 kwekyo kyendi mu kuzannya ezo ate okuddamu omukweko nga beeyi bwe dasimukubira obadde omanyi driver wanaamuddukako ajja kubanga waali ng'amanyi driver ali mudiringa naye lese ddadda kipajja amaze mwekubirira n'agamba nagambye oyo njagula naye ngende mu ddwaliro ndi mukuva mu ddwaliro kakati oba gwamanyi walidde dda oba omulage gwoze kati gwe mulage nti ozze kulya then mumale oba akutwalewa kuba tunoonya reason eraga lwaki yo omuyise ampadde message nagamba we are parking hello nkulabye mulabi ayingidde kale katujje kyeŋŋamba benjagala mbalabe batuuse osobola kunkenderezako ku tv katono kigenda kuntoya 10 minutes tv ewoggana ngenda wali lwasa bwe tugenda osurprise nga ayingidde ate avaawo mangu yiya kyalibadde nga nina wendi alina mubezi wendi nenzija ku dakika eyo ngozze bwe kyalibadde alina otteeba naawe alina otteeba era okuwa ekigezo ky'okuteeba salaamu alaikum mbadde sheeka nyina gyendaga naye kulengera naye akambuuze ku mukwano gwange mujebaleko surprise iye ya mwami Lwasa Akram omwagalwawo yagikuwadde leeta wano ekirabo ekyo oteeke wano tuliko ekikyamu munnange surprise omwagalwawo gwosuubira ani agambye I love you so much my husband nkulamusizza nnyabo jebaleko nnyabo munnange surprise evudde wa mwagalwawo owange iye nina omwagalwa akwagala ennyo iye mukyalawo yandibadde ate kati oba so naani oyo anti gwani munaye gw'osuubira mukyalawo omwagalwawo owaani galuka njogererako kano tuula wano soka otuulewo nedda soka otuule
wamaani g'osuubira muveeko oyo njakwogera nja munnyonnyola siina gwensubira oyo muveeko nja munnyonnyola siina gwensubira wallaahi waliwo eyantisse ebirabo waliwo n'ebirala biri mu motoka ng'oli mwesonyiwa nje nzija mukwogera naye ani g'osuubira wamu siina ate gwe yenna kati ani mukyalawo banaye nze nja munnyonnyola gwe muveeko kati munaye gwe surprise naawe oba togyekoledde baba bakoledde nkoledde koko onyone kajuisi kubanga banna surprise ataaka ye nasemba kulaba ddi nga bakoledde surprise kuwa nakusanga ku Sheraton bakolera happy Easter ng'olina eri emmotoka eyakabi twakusangaawo nga mpya bijjukidde akawala akaali kakumatira ako naye ate muneeru ku luno sike kantumye kozi bakayitaani akawala ako Karema ani ono Halo nyabo Jebaleko sebo kale nyabo nfunye wano ebirabo by'amaanyi nnyo era ndi musanyufu nisinamanya bimpadde ebirabo nze nkuweereza bamutarema Rema bali bakayita oba Rema towakakubira ssimu omufunye sifa toyina makulu kati naye sifa toyina makulu natuuse dda gyendaga mami jewabalinye obuyimba obwo bompereza kale tugenda kwekubira obuvuddemu kati ani gw'osuubira bannange simanyi kaiza akakendeeza ku TV bambi wama munange omwagalwawo abikoledde ako alina omulaavu naawe bannaaye olaba agambye mbu I love you bibyo bannaaye kirungi gira kikutteko wano wallaahi kyokka kati munnange nkoze mistake wallaahi surprise iyo Rasa Akram Haji ukoze mistake wallahi yo agambye to the man of my dreams omusajja w'ebirooto bye iye bannanga abakyala bongedde okwagala Rasa naye bannanga oyagalwa era tuwummuze wano kuba ekimuli akoze kizito bulala yiibyo keeke ennungi ennyo bwezi yiyo I love you my husband kankubire driver wange ajje wano okola otya osabe yanaamutegeera okubira driver ate agenda okuteeberako simutegeera nedda nze nsoba mukubira essimu akikoze mukubire simu yange nerinaanye eyiyo negamba mbu airdrop anti essimu ez'ebbeeyi tolaba bwenjirinaanyiza nekankana bweti kuliko airdrop mwami Rasa ani g'osuubira nze nyina namba ya ssimu era nga luli bwe bantuma enjo ani enjo n'enjo terina sente oba nkuba essimu oba enjo talina sente zikola bino kuba essimu ne enjo okyali naye enjo anti munnangira abalibwa nga nze musajja we bwe bamubala naye tebakiri tukyabalaba mwenna munnaaye kati ani yampadde wano ebigambo bye naye abantu nze abantuma tugende ne enjo oyo enjo tumusazizaamu kati tugende naani nize ndeka gundi gwe naawe ndeka ebintu byosikutegeera ebintu obigobye nzaani abimpadde bannange nze teryanjagala ku nsi naye maama teri akwagala teryanjagala nze ate ono wabadde wano oyo naye ansuusuutako buzuzu zange zesaalabye omuntu wano muba bati kati woolengera Rasa era nga baba bati balongo muli balongo naye nga otegedde ota ninajja kujja wano nze nakunoonyeza olunaku lwonna kuva ku makya obwedda nkugoberera daba nenkumiisinga ate n'ofuluma muno ate n'ogenda mu kibuga ate nzize nkugoberera olunaku lwonna in fact since yesterday mwoyogerako naye mujogere naye mpulire tukubire omukyala naye kati tugendere ku linnya ki kuba agenda kumbuuza oyogedde linnya ki
Nva konza abantu bankyawa. Ati agenda kuŋŋamba oyogeddeko ku linnya lyani kati mugambe nti gye wantumye agambye oba Angel naye tali sure. Bwe mba nkola. Okola ndowooza. Kati kamukubira essimu. Lwaki oyagala akuteebereko? Tamanyi ono tamanyi. Ani ampadde surprise ye? Kyamanyi. Talina kyamanyi. Batabudde n'omukyala n'agenda ng'anyiizi. Ate omukyala ogambye akusuusuutako kaseera. Ate gwe wama gy'otamanyi ate nga yiye. Weerabirire we bagambye olabye naye kanaye bamugambyeko. Ayinza kuba ani naye ani ayina mu bantu bose omumanyi ani ayina omukwano guno ogwakatijjo guno ogw'ebinnonnoko guno. Ndaba taliyo. Bw'obatunula babulidde lwasa mulala. Kyogamba nti n'abakyala tebatera kukuddizaako ne bankwabula bukwabuzi. Ku ssente zonna z'oteeka mu bakyala. Bankwabula bukwabuzi nze. Kati olaba ono bw'akitadde ku leve endala. Akoze bino nno lwasa. Mulalamu. Omuntu ono nno mulalamu Haji Seeka. Ono ogenda muwasa. Aga Katonda. Kirabangako abakyala badde tebazza laavu nga gwe batwala butwazi. Bampa yadde akatambaala. Akanywa musaayi. Yadde akatambaala. Agambye omwami wange asale ku keeke n'agamba I love you. Omukwano omuyitirivu laba ebimuli colors. Neesekereko. Abakyala nno buli omu ajja n'ebibye kati ono oba yaliwa. Oyo yavuddewo. Oba yavuddewo naye yali luddawo ebbanga lyonna yalwawa. Gwe mbuusa naawe. Omukyalo nno ebirala bikyaliyo ebweru. Yaŋŋambye mboyogere erinnya lye. Ono nno ayinza n'obba atutisse emmotoka ng'okyali wano. Waliza muli. Omukazi wange yagenda e Bulaaya. Nebikoma sina njagala. Ate nkulimbe. Kyogamba ne gozze naye wano takwagala. Agezesa bugezesa. Akuzannyisa muzannyo. Agezesa alabe. Obira akola. Kati kyensonga lwaki ye togenda kwogera linnya lye? Kati ye togenda kwogera linnya lye. Abadde akubbirako agenza mukubira ssimu. Driver agenza mukubira ssimu. Maya afulumya kukubira ssimu kati nkuba essimu mwami Lwasa. Tumanye omukyala akoze surprise. Agenda musindikira step zonna mba kambi naye ayagala labo oba omwagala kati obanga muna erinnya lye tomutegedde tomumanyi kale yogerayo basatu tulabe oba n'erirye linaabaamu bona boyogera. Njagala bawera basatu. Kati soka okubira ebbebi waakomewo wano bambi. Naye ayanguyo bana ekanyirira bannange ayakasigiri paasi. Kanyize. Kakubire. Soko kakubire kadde. Kagendo bakagenda. Ekikigwe. Neddo osobola omubuulira nti nze baleese birabo ate mune omuntu atojjukira amaze n'okuwolereza. Oli omuwala nga wayita omugamba nko kigambo. Ng'akozesa ebifaananyi byo ku TikTok n'akuyimbira obuyimba n'akuweereza ebimuli n'agamba Happy Easter yakuwa ne ku ssente enkalu. Naye omutima guba ne begwagala kati oyinza oba oyo towamusiima. Kati ono naye bannange. Nedda naye ono omukazi banne mwakoze kapa ennungi alabika bulungi. Naye nze bw'abanga era taliimu mu lisiti eyo nze nja munnyonnyola. Simanyi nze nyina nnamba ya ssimu. Naye ono agamba nani negaseko naye. Ani? Ono asindise. Asindise. Tetwakituuseeko mpozi nga mumubuuzizza nti nno omwami Lwasa abuuza wali weegasseeko naye. Nali negasseeko naye nze. Tetumanyi oba weegatta naye oba toweegatta naye ayinza obba akwegwanyiza. Wallahi ono ayinza okuba enjo ayinza okukola ebyo. Enjo ayinza obba yakola effujjo. Enjo yali akoleddeyo surprise. Tankolerangayo surprise naye bino nabimukoleranga ebintu bwe biti. Naye nga ye tabikolera. Kati lwaki aba abikola leero? Simanyi munnange. Naye nze ŋŋamba okukubirako enjo omubuuze gwakoze bino. Sijja mukubira. Oba okabuuza oba kekabikoze.
Nika enjo. Okutata akadobula. Surprise attack. Erwa ataka yennyini. Ate nze nno nkwagala nnyo era bankubidde nti twalira ku mwami Lwasa ebimuli kumbona abona gy'obonyebonye n'abakyala. N'ensanyuka. Amuza. Amuza tabimanyi. Nesooka okubira ebbebi waakomewo wano. Nze mukunnyonnyolere mumpe nkwogerere naye adde. Addo sendo zaali eri kaali eyo. Asobola akwagala nnyo. Amuza soko gye. Soko. Nze nyatukubira mukyalawo akomewo tutegeere abikoze nga ddala bw'aba akwesibako nga naye abirabyeko. Abakazi bamanyi okwesiba ku basajja. Ate okimanyi nti bamanyi oli singa okatijjukira bakimanyi nti omukyala we yagenda oba Canada. Yagenda Canada. Buli omu akimanyi. Kati bamanyi oli singo kati ate n'ebyono by'oline kano ka bebi kano kanalulungi akabadde wano balowooza muli mulwali. Kati batandise okwetega. Badde kyatesitinga kulaba. Kyakatesitinga kulaba bakakwagala. Osumulula omukwano ogugongo manyi gubaamu ssente. Ogumanyi. Ogwegwa mu moroka ebbeeyi gwambiki. Golooza lwaki tebakukyawa basigala nga kati ono ani? Ani ono? Ani akoze bino kati mu budde buno? Abakazi abaali balina engezigezi bwe ziti baali banna batanzi naye sidoozaayo balala. Be baali bakola ebintu bwe biti bambi nga balina batanze anoonya kuwulira nfudde ddi. Mubakwagaliza ofe y'omu ku bo. Ate nkulimbe. Tasobola naawe owaayiriza. Olimba ekyo owaayiriza. Nina ekyo kiduleva kisirusiru. Ovuga omusajja batagamba. Jangu twogeremu. Naye katamanyi. Neddayo katabimanyi. Simukazi bwagaliza mukwano bukwano. Nga friend just naye ate labayo ekigambo mwami Lwasa. Dengere. Ani wandavinga nga naggwako ddanzi. I love you. Ate wansi wano. Daba wansi awo. Daba wansi awo. Naye ate ayinza okukola ebyo. Daba. Dabayo. I love you, my husband. Kana akakyala kayinza obikola ebyo. Akaliwa. Ate mukagobyewo. Ate ffe abakagobye. Oyagala tuwaayiriza. Yita mukazi wange adde wano. Yita mukazi we soko yite mukazi we adde wano. Mukubiro mugeye mukazi wange jangu wano. Ka mukubiri. Mugeye mukazi wange oyogere ng'omwami. Nti nkwagala wano nze nga bbaawo nze agambye. Omanyi abakyala baagala okujooga mwami Lwasa olw'okuba oli muntu mwangu mboli izo oyina empisa zaffe ziri ez'e Masaka. Baagala okuyisaamu mugamba dde mangu wanaasituka atya. Siyagala ebyo bannange. Mugamba ajje. Omubuuze nti gwakoze bino. Mbuno to the man of my dream bugwe musajja w'ebirooto bye. Kyusa tulabe. Kyusa omwami asomeko ku bbaalo. To the man of my dream. Yono. Yeye bwakuyita. Kati munaye waliwo ne kaadi wano gye bampadde omukyala yampandiikidde ebigambo ng'alinga awandiika eddambe. Tekuli ssimu. Oba si ye mwami Lwasa. Omuyita otya mu ssimu? Nashiravu. Twaliza mwe. Nikukwata biki. Ne bannanga talina amwagala wa kukiraba. Kati omuntu agoyingewa. Naye nkusomere ku bigambo bino. Yagambye Allah blessed me with a very kind, humble and good-hearted man. Allah blessed me with what? Allah blessed me with a very kind, humble and good-hearted man. Ono omuwala agogobye wano. Mugobye ntya. Omaseye. N'agamba a man of his word. Ulira omusajja ow'ekigambo kye. Mbu a man of his word. N'agamba a man maama wange gwe yantuma. Senga gwe yalaba n'affe essanyu ayanga nkubiddeko bannange ensasula.
singa gwe yalaba yasizza ebyama nnonze kati yasizza ala enjankubira oba yeye twaleere asiina yakuwa ngafunye naye asobola okunteekamu ate baayigwe tomubuuzizza oba yeye oba yeye puresha ku puresha tayinza okusinziira essimu gyakubye si yeye tukkirize si yeye okusinziira essimu ya enja yono aliwa alo komawo wano avuddeko mumpe nze njogereko naye ajja kujja mumpe muwenze ku ssimu nze muwenze tusome obubaka baitha wate mutegeere mwembi nga weemuli bw'omala obyegaane bw'abanga buno obukazi bw'ebbali bwe buweereza byegaane ge magezi genkuwa halo bannanga abantu bansobedde teboogera muntu ampadde bintu jangu wano jangu wano bambi omulungi wa rwasa jangu ategeere aweereza wanje halo enjala enduma lyatula kubi mumalize bye mumaliri anti jangu baneebeera omukyalo omuwulize ojje tuleese surprise nga naye tabimanyiiko jangu owulirize musajja kati ate nga bbaawo akwagala omusajjawo waaba akwagala omusajjawo serebu mugagga mulungi baba bamwesibako sikuwanya ebirungi okkiriza mbu si yeye kati gwe bwakomawo weekyange bwakomawo weekyange ogambe n'ebirabo byammwe mubizzeeyo nze sibimanyiiko mwe mumanyi gye bivudde amaka gafa akabonero obukwakkulizo kwegaana yes byegaane kuba omusajja ati tobimanyiiko surprise bagireeta tomanyi ate gwe ofiirwe munnange era avoye empitirivu naye omwana ono anyirira allah ate akwagala nze kumpi buli lunaku ndaba bakutadde ku kitimba buli lunaku nkubbireko nkubbireko eyabikoze ontemera ogenda kumpaayo mmeka jukira mbakiraya nti muliddemu olukwe bya ddala abo bajja bisalamu totya kano bagenda kasalamu baleke ndaba mubbireko muleka akuvuddemu bannanga akuvuddemu sibira kulinnya eryo kana kakaterobe kano kendinako teri mulala ajje gwe tulemeddeko kati kamukubire omukazi omwoyo banaye kamukubire so iba tebiva wuwe byebambiwerezeyo bali bizzeeyo halo yes alaikum salam warahmatullah kankube enamba gye nnyina gyendi sebo olieta sebo agiwaawa sebo sokobereko ku ssimu sokobereko katono kamale essimu gyaliko kutegedde taata kutegedde bagimpeerezeeko sigirina ginkubireko tewali mutawaana sebo tujja kgenda tujja genda sebo kale lwasa abonyebonyeneraawo kale I love you my husband
Mumpe. Alaikum salam wa barakatuh. Tulemedde ku mwana ono. Bamuyitaani? Ye Nash Grow. Nalulungi. Kati kankebere wano. Agambye yakomye wali ng'oli musajja w'ebigambo bye okuuma ekigambo kansooke nkugamba ebigambo byakwebaza tulabe oba yeye. Allah blessed me with a very kind, humble and good-hearted man, a man of his word, a man maama wange gwe yantuma senga gwe yalaba n'afa essanyu n'ayongera okukola omulimu gwe ogw'abasenga. Kitegeeza omuntu ono kaliko obadde ombuuza nti oyo abatumye neebakako naye kati ansa ebatezze noonya mu abo bwe weebakako nabo. Nze nno omukazi omutombuulira ebyo. Owulira agambye musenga n'ayongera okukola omulimu gwe ogw'abasenga. Nampita n'erinnya n'aŋŋamba Shifa Rasa ye musajja gwe nalootanga. Nampita n'erinnya n'aŋŋamba Shifa Allah angezesezza naye munnange nga bw'atalya nguzi yampa Rasa era bannange munansonyiwa naye ono omusajja kyekyali ekirooto kyange. I love you my husband, the man of my dreams, mwami wange. Bw'atyo n'abiwandiika ebigambo ebyo iye n'abimpa. Akwagala nno ebyaddala munnaaye omuntu ono eyantumira gwoba olowooza mbu nno bya just biibino naŋŋamba biibyo ebigambo naŋŋamba Shifa nansonyiwa nze wuno namuteekako kilayanti simanyi linnya lye naye ebigambo biibyo mwami Rasa nga byogera ku ggwe wuuyo. Yankedde bukeezi good morning Shifa. Naŋŋamba onansonyiwa oluzungu bwe luba lufu naye kyemmanyi omwami wange ajja bitegeera. Obuulira omukwano. Allahu Akbar. Allah angezesezza. Obiwulidde ebigambo ebyo? Yoyo gwe nnina yekka. Ebigambo bino bw'obiwulira olabira ddala nga biva mu ye. Nashi. Biva mu ye naye nga nze njagala. Kati gw'oyagala gwe tomanyi oba ye yakoze surprise oba ebigambo bibye naye gw'oyagala. Era oyo yangwira ng'aleeta yamanyi. Oyo akugwira mbu aleeta birabo. Yamanyi. Kankube essimu. Gikube. Gikube. Ng'obumalirivu bungi kati. Nashigulo. Kilayanti nze kyekiri mu ssimu yange. Bannaaye nze nfutte. Okay. Ojja kutya. Ni mulina katengo muyitirivu. Obonye ne surprise. Surprise eno aba wano bonna bagimanyiiko gwe kyoba omanya. Bonna bagimanyiiko. Nashigulo omubwati. Abalala mwesootinge mwami Rasa bw'agambye gwali mulaavu naye kati. Si bwebyo. Si bwebyo tukube essimu. Ndi wa misa kwa. Waramunga. Hello. Kati mukwano gwe yenna ngenda waayo obubaka nga bw'obumpadde. Sikyo? Kantandikira eri ku linnya lyewasoose okwogera. Wangi? Nedda towaliteebye just nga woogamba nti oba. Naye n'ogamba naye oyo Kale, mwami Rasa ngambye gwasuubira kyeyogerere mu ddoboozi lye wamma. Bw'oba si linnya ly'omukwano ng'ova ku ssimu
nga weesootinga ye gwamanyi nga gwe otubuulira ebirabo oba tubimulekera oba gwendowoozaako yoyo gwe mbadde naye nga nsanga omukyalo ono bamuyitaani mumugambe erinnya ono ali ku ssimu akitegeere yaani nakigulo omukyala gw'osuubira bamuyita Nashigulo. Mukwano gwali ku ssimu bw'oba si gwe Nashigulo onaatusonyiwa. Naye nze ekyange nkikoze nga bwe wantumye. Tubitwale? Tomutegeera n'eddoboozi lye. Weekwatire owulire eddoboozi. Halo? Eddoboozi olimanyi. Oli udda waggwe. Eddoboozi terikola eryo. Laba essanyu. Okitegeera. Mukati bamukwate. Nteewunyizza. Ojja kutya omwami wo wamma mukwase omugambe ajja kutya ate nekirala abadde awoza mbu simanya ye tekyali bamwagala era buki mbu naawe omugezesa kati mugambe wamma nasi wange jamukwata ekimuli kyange kino jasi Nashi mugambe bambi. Twala ebintu byange bino byonna. Ikwata ekifaananyi omala bitwaleyo. Omala obutwaleyo. Ekitegeeza gwe nina omwana nanjagadde nnyo bannange. Bibyo ebigambo. N'ekimuli kikino. Oyagalwa munnange. Nasho omwami omugambe bana yakwagala. Naye kati bino biyiza otya? Soko omubuulire bambi. Jangu twale. Njogedde n'entuyana n'otuyana. Agambye bonna abamwesibako. Era abadde amaze otugoba tubitwala. Agambye no ganza gobye wano nkugobedde ki bannange bannange olabika bulungi musajja wange anjagala nti kamusente bambi mugambe naye nange mulabidde so ekiri bannaaye mwannamulimu tebulaba mbadde ntidde nga saagala bufumbo buno kufa kuba tubuyinamu ebirooto bingi omukolo gwaffe kale nondeetereza eno bannange akugambye atya ng'akuleetera nanti obadde wavuddeyo eno nange nvudde mu tawuni ne muleeta omuleeteko asange emmotoka ye bane uli omukwano gw'abagagga bebi ntwalaako wali nsange emmotoka yange kubira eddiga ataddeko omugambe wamma oyogereko n'omwami bane Nasho oli mulaavu ndi bumukwano bannange ne kali kamunnyonnyole nkasomye obubaka musomedde kaadi yaffe yono omusajja maama akusonyiwe ki akusonyiwe ki n'omulimba agamba musonyiwe ki ja sente gwe sinagoba munaye jasiga kikataano beerawo sewo munange era nsonga za mutima okoze otya Nashi negwe natumye mmere omusajja yamponya abasajja abakafiiri omanyi Nashi nti olinga atabangako mukwano luno lwe lusoose gwegusoose okubeera serious mwe gwegusoose okwagalwa bebi wano tannalya na mmere yaŋŋambye ajja wano okulya ne mwamuleetera eddala wano obadda nninze kuva ku saa 8 ate twayombyemu jjo munnange mwayombye byonna biri mu surprise ali mu kugamba sorry naye Nasho obufumbo bupya watandikiddewo dde entalo amangu ago natusubya emikolo nze nagolodde dda Gomesi biwantale kyalina okimanya wetegeke Nasho Gomesi ogijja wange ku Hosh Fashions nzirina
yabadde agezaamu mutegeere omutegeere nti muyombi yayombye nnyo yayombye kutebereza omuntu okuvuga emmotoka okuva ku Felix nateete mpaka gy'abeera eyo b'omanyiyo kwogerayo ng'ayomba nga wayombye mukyala nze neevuga emmotoka mpaka Bulenga osembera kuffe gwe novuga kuva Bulenga nga neevuga nzoire okuva awo mpaka Bulenga ng'akyayomba ekikigwe wakoze ekirasa ate nze nkola kiza nsirika busirisi musajja wattu bambi asooka mulabe yogera kagire omusajja nze amulina nkirabyeko abo ba ex abeekomyawo bwe bali abaagala okwezza enjo kantole bategere nti naze mazeeko waliwo abaagala okudda baali bubi bamuli bulala okakasa babadde bamuvumyavumya ekyogula omutuga nade mumalawo ng'olwo ba ex bakuba essimu oba ye omulabyeko essimu beekaabya basaba obuyambi mbwe embeera gyeri yabalemerera ekiki banonayo ki saba kubiyingiramu nnyo naye gwamuyina budde bwo nze muyina musajja wange omulayiza nno sawa 2 namba sawa namba bambi n'oli mwebaza aganya okwogera ekyama ate kimanya abadde amuyise n'amwegayirira ono naye buzaabuza naye fuula ali ku ssimu n'agenda musajja mwagala si byambu omwagala nashe oli mulaavu balowooza mbu sitanti ndi mulaavu si sitanti si kyekyo omusajja naye mubanja kusiramuka nga nnyonya musajja musiraamu nashe gwe yasiramula lwasa saagala kigaa nti zena musiraamu naye nze naye nnoonya musajja musiraamu namufuna ate musiraamu ye akramu akannya kalungi dadi bane dadi anjagadde dadi anjagadde okakasa nashe oli happy nkulaba amwana ni happy sina nabyakwogera naye nga bakuteba mulala mbadde mumalawo kimafi banaindayiza omusajja netuuka nempulira n'ensonyi neŋŋaaba nange kikikyo mbadde mutwala kimafya naye nga ndowooza kyekyo mukirabye nti nzaaliko ebya ddala si byambu obe nti si byambu kati bajje bonna babinvume bonna babimuwe inbox yejjudde buli kimu bebamanyi nebyesiyinza kutegeera tukwate ebimuli byaffe ne keeke tufulume ebweru tumalirize ebweru naye tumusiibule tugende sikyo we do that kano kankateeke wamu naye kati ab'emmere bambi emmere simanyi ate nejali emuluma tufulume ekimuli kikwata awalika oba awadde wange amuvumye agambye atya alani atalina mulamu sibiriimu ebyo kati mukwanira muyina zaaliko byomajja kimanye ekintu kyekyo byaddala byalikontenti bawo yageza okakasa yokibagamba mbu nno weteesa dali twamukemye mukamede esawa namba ina kyaga namba aganya abakazi banganya bonna abakazi yabakoowa netoddamu muyombesi olutalo lwasoose mu bufumbo bwammwe lwasuza bubi nnyo agende muswali bubi naye lwakyaligana mbu wakoze omusango omunene nnyo twala eri
azimanyi nani mugamu nani nyogedde kadde kigamu eddoboozi ne ligenda wakulya kirajja siwasoso kirala nani yatusembere yakusibeyo ako dadi yagala sigala nga dadi tajja kukiddamu akimanyi nakinanyieza wandetera ekirabo ekyasobola okuseera toni onsanyula nnyo mambi okwasa kati ate bagenda kubuuza Happy Easter. Happy Easter. Naye nga ndaba caption Happy Easter omugaga Rasa atasobya wanje soko okwateko wano eno Ivan nange mujebale ate kino ekintu ekirungi kivuddewa teeba onyumiza abakazi balala bannange nako wembozi z'abakazi abakadde taddamu kuzinyumiza taddamu saagala bimanya shifa saagala dadi ekyatuyombeza ejjo naawe okitegedde naawe ekigambo ekigenda kiddamu enamba wagijjeemu wamubulokize yabakwata essimu yaziddamu yababulokinga yasalawo ani gwe bakwata ku ssimu ani gwe batakwata basagange mboliawo owulira nnugu bagambye mboliawo ennugu ekutta oba abatalina abaagala tulabye tuli bakukiraba lwaki ogamba kawulira ennugu alabye anyiize nnyo kwe kumugamba lwaki awulira ennugu abadde anyiize nga tatutunulire si tatutunulire ng'oseka olina okusanyukira kapa empya nga tusanyukireko ate ffe tuba tugula nze sigenda mu ebyo nasira omusajja abeera muziki tomulabye enkofiira swahaba omusajja omusiraamu aliko ekampala abantu wamma bannange Shifa, thank you so much. Nabatulaba ndoza mukitegedde nti bintu bya ddala musajja tumukemedde essaawa namba etumukemedde essaawa namba talina mukyala nzaaliwo byonna mubimanye byonna mubikole abali eyo nga wabanyiga mwagala kudda mubimanye mubirabye zamuyina nessimu zagibeeramu kitegedde kyekyo kyekyo I love you mujje muguleko ebizigo bannange mubeere bazungu nga nze yes mujje mugule ebizigo mubeere beeru nga nze mubeere bazungu nga nze tuli ku nguvu ewakaliga kitegedde gweyagala okweruka okubalansinga wako n'obugalo byonna byonna nze mbikolako tukitegedde mukyala Rasa omubwati oyo bwanyirira n'omusajja bwanyiridde obusiraamu omulabye embooko yange wabula nashi bayi kambe wano nashi kambe wano bannange kubanga munange oli kulivinga birooto byaffe bamuganye neddalu oli mu kwegoba bakuganye eddalu gonjagala muyina olugezigezi abawala bwera ansanze mbu namukyawa Even if I call, you don't. When did you call na speaking? Abamala kusanga na gama nga wa muchawa. Kebere simyo swali. Eri wa eddi. Like when? Yes, wo embate kuliko koza. Lero ezalero. Twaule forever. Ezalero. Asirero. Abawala amamala kusanga na I'm different. ekyo kirala kyogamba mbona kuchawa. Kati lwaki obuganda kuchawa amana kuchayira kikyesa. Because you don't akambe simanyi nenga banagisala nze Rwasa ngambye nsaleko eyange ate kati nze ndeka ebyo bannaye katugire tuve wano. You see mukulike eyo mugirabye lava empya mu kibuga eriwo nabagambye nti gwe mukwano guli ku ntikko kati mbalaba mugwira na comment section
ba inirozi mutandise okutujjukiza nti waliwo ono oli mbulamu bwa Rasa babagambye tebagala mmanya kati Nashiguro ye omuwaifu wa Rasa omubwati nenga mukulikeyo mikwano mwebale nyuze mma ebyo ebinyumira ebyo bwe ndaba abagalana kakati olabye bwe bagudde mu laavu empya Shifane bamuwa omulimo n'abala mugwe mu laavu mumpe emirimu nkole ndeete ebimuli ndeete keeke ate ategedde nnyo oyagala mmanya omwagalwawo nti alowooza kugwa kwagala Shifa mutume abamujja nnyiiga yona Shifa yona laavu naye ggwe maye wekinyuma nga boogedde erinnya lyo nti munayinze mukyala wange yenna Kawombo omubwati sagattibwako tayongerezebwako ebirala tunaabiraba nkyo tunaabisanga madda naye babuulire bwe tuba buli omu mu ttiimu ye bwe tuba tetuli ffe mu laavu nga tuli banyiivu ku mitima tetulina batwagala tusooke tuwagira abagirimu tubagambe we cheer them up ebirala binaatusangayo temunyiiga kati munnange Nashiguro yakirimu ye kasita ku mutima gwawulira nti ayagalwa it doesn't matter oba oli agamba nti bamulimba for now she's happy yagamba kati mbudde buno musanyufu era mu budde buno alaba yoyo omusajja w'ebirooto bye gwe yalootanga gwe yasabiranga naye alina akantu kayogedde Nashiguro ate nja kamubuuza mbu ekitegeeza baatuuka dde ewa ssenga sikategedde nti bwe nakutwala ewa ssenga ne ssenga n'asiima n'agamba bannange mugenda kunnyamba bali mu comment section kati ategeeza nti baakyala dda kali mu ngero ebbaluwa nkyagiina ku ssimu agambye kansooke bannaye munsonyiwe Obariisa kankasome wano muntegeeze kye kategeeza mu comment section mu nnyambe Nashiguro laavu ng'agitaddemu olufuutifuuti agambye ne lwe twagenda ewase yegwa omusajja maama naye omukazi bannange laavu empya agambye Allah blessed me with a very kind humble and good-hearted man akonkategedde nti omusajja ali kind ali humble alina n'omutima omulungi a man of his word nako nenkategeera nti omusajja ow'ebigambo bye ayimirira ku kigambo kye talimba amaani maama wange gwe yantuma naye Nashiguro ate olumya maama wo yakutumya kati bali bannabo obadde si bangi kale abaaliwo baali bo tebaaba kutuma like si beebo bwe wabeetegerezanga si beebo maama wo be yakutuma byosanze mu Lwasa byo byennyini maama wo be yakutuma message gyensoma n'agamba omusajja mamange gwe yantuma kati wano we wambuzizza wenjagala muwulirize obulungi munyinyonnyole agambye senga gwe yalaba naafe essanyu mumanyi nti bagenda dda ewa ssenga Allah n'agamba senga naafe essanyu n'ayongera okukola omulimo gwe ogw'obwa ssenga Shifa Rasa ye musajja gwe nalootanga Shifa Allah angezesezza naye munnange nga bw'atalya nguzi yampa Rasa era bannange munansonyiwa bino mbadde sibimanyi naye ono omusajja kyekyali ekirooto kyange I love you my husband the man of my dreams nfiirawo naye nengusiza mwami nengusiza kano saakategedde neggusiza mwami wange it means what yeggusiza like she has reached delivered oh my God like she has neggusiza netuusiza like she has reached bannange nze naye kati kali kiri kitegeeza bagendayo ewa ssenga kambye ensonyiwe ate nga mbajjukiza nti aba Hosh Fashions twambaza tulina gomesi ez'akabi from India, from Turkey, from Dubai, from China. Tuyina engatto, tuyina engoye, tuyina party dresses, tuyina emishanana, tuyina sari, tuyina obusuuti, tuyina amasuuti g'abasajja, tuyina ebinyankole weya. We have everything at Hosh Fashions. N'oba oyina design yo nga yalemerera abatunzi bonna gituleetere. N'oba oyina gawuni y'ebirooto byo nga toyina wojja gijjamu already made gireete tujja gikutungira mukwano. Tutunga buli kimu ezo engoye z'ebinigeria ezo ezirina ebikofira bwe biti if you want them tuleetere design mukwano tugenda kukolako golugoye oli eyo lisitaaka omugole ogamba luno olugoye lwe lw'ebirooto byange ne siina wendujja
buli material tumuyina, buli kimu tukirina. Amasuuti g'abasajja. We love you so much and stay blessed. Tulinze mutwongere surprise bambi. Tubaagala nnyo, tusanga ku 0782 10 15 69, 0702 56 21 57. We love you. Till next time. Bye bye. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina Abagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.